Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak. Baganda bange abasiramu saba Allah aberenga okusiba kwaffe akukkiriza era atuwemu ekisinga obulungi. Abawalimu baffe abatusomeseza n'abatuweereza message y'olwaleero saba wekitiibwa Allah abawe ekisinga obulungi. Naye mu message zonna ze nakawuliriza ez'abawalimu ensi yonna nga yeekulumuludde genda okusaala Eid. Abaseeka nga boogera ebigambo ebyenjawulo. Message esinza okumalamu amaanyi muze nakawulira ye message ya mubajje kye mubajje mu bizibu byonna bw'atunuulidde bye tulina gavumenti agiraajanidde eggalewo TikTok wakati nga tuli mu kaseera nga radio y'obusiraamu baagiggala okwali kutambuzibwa da'awa ebigambo ebirungi ebyo tabyogeddeeko oba teyabiraba oba teyabimanya Pale FM baagiggala naye bwazze bwayimiridde emimbali akubiriza government eggalewo TikTok. The government of Uganda closed Facebook, but I think TikTok is worse than Facebook. I think TikTok is not being regulated. I for one, recently was in a country where TikTok is not existent. It's non-existent. Then I said, "Oh, this is good," because TikTok is for idlers, for content seekers, for those who have no sense to say. Omanya abantu abatali basiraamu bamanyo tujeregerera nti abasiraamu lwaki amabaala mu Ramadhani tegakola Ramadhani bwegwa amabaala ne gakola noga nti ne batandika okugamba nti abasiraamu mwe munywa omwenge kati bw'owuliriza ebigambo bya seeka oyinza okuloza nti be bana abasiraamu Ramadhani ng'ewedde abateekako bihudi ne yeesogga ekibaala bw'owuliriza nnyo ebigambo bye. The government of Uganda closed Facebook, but I think TikTok is worse than Facebook. Ebyabyogera naye nga one day back polisi yakamala okupostinga ku Facebook ng'eyozayoza abasiraamu okutuuka ku Eid naye seeka ye ayogera nga ali convinced nti gavumenti yaggala Facebook. Seeka agiramu seeka tereera solution si ya kukubiriza gavumenti kuggala TikTok kyekitufuula khaira umma. Ffe twajja kuno ku TikTok ng'abaana bali kuno banyeenya mabina ne tutandika okwogerera ku politics ne balyoka batudiisinga. Olwaleero abaana bali kuno boogera ebikwatagana ku ggwanga lyabwe bali inspired lwaki naffe abaalemerako ne bagamba muzeeyo eri politics wamwe ku Facebook. Kati seeka bw'oba olaba nga waliwo ebikyamu ebikolebwa ku TikTok gulawo akawunti kyekitufuula khaira umma. Kuntum khaira umma ukhrijat linnas mwabe ekibiina kya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muli kibiina ekisukkurumu ukhrijat linnas mwavaayo eri abantu ta'muruna bil ma'ruf mulagire empisa ennungi wa tanhauna 'anil munkar muziyize ebikyamu. Tuziyize ebikyamu kati ekyo kye kitufuula khaira umma si kugeera kumaca mbulwokuba olabye TikTok kuliko ebikolebwako gwe byotalaba byolaba ng'ebikyamu nti bagiggale gulawo akawunti jangu okola ebituufu ta'muruna bil ma'ruf oziyize empisa embi ezo zolaba ku TikTok bwe batyo bwe bakola. Seeka tereera seeka gwe ku TikTok bw'ogibikkula kuba kati seeka era ne bwe mbuuzizza nti ogiramu agambye TikTok yaba aidola ba aidola gwokolako ki nze kati atagula bamalaya ate ngonsanga mibanda bya bamalaya gwali bize ku TikTok okolako ki okutuuka okumanya nti TikTok ebeerako bya kisiru ebeerako ba aidola. Bannange nanyini TikTok yakola TikTok video ekuleetera ebyo ebintu byokka byoli interested in. Seeka lwaki gwe feed ye kuleetera bya busiru kankwate essimu yange wane y'okulala nawe era ng'oyagala otegeera empisa z'omuntu zennyini otegeera omuntu ye bw'ali yennyini kwata TikTok yo gibikula ogende ku for you ye feed ye byemuleetera yoyo omuntu ye karakita yoyo omuntu kuba feed ye kuleetera ebyo byoli interested in. Seeka lwaki gwe bakuleetera bya busiru nze kansooke mbikule feed yange. Feed yango giraba ekuleetera byoli interested in. Network yagala kunkola ki? Network yagala kunkola ebyo bya crypto baana b'obusiraamu baabo
XRP bino bya crypto Seke yo feed yang Seke yo feed yang We're going to win so much. If you hold crypto, this message is for All right, so abasinga kuma mugenda kutandika okwebuuza izo film video ekuletera byoli interested in Seka lwachi gwe feed ekuletera bya busiru goli interested mu bya busiru nzolabye ko feed yange no mulala abikule feed tesobola kukuletera ekyo kyotali interested in kati awo tuzayo tutegeera lero omukulembeze kyatukulembera abo abasiramu ng'ojagala otegeera empisa z'omuntu n'embeera personality ye kwate simu ye genda ku feed ye ekuletera byoli interested in tesobola kuletera birala era ebyange obirabi ekuletera filimu bya politics crypto because my area of interest awo weeri bana boogera ku nkyukakyuka tolabye mu baamabina banyenyaki bakolaki tusobola osigala nga tuserengeta bibyo bya bujingo yo dakisi vibes crypto bana babusiramu beberako nga ndaba bahijabi Seka olaba biki mipira sports Seka ku TikTok olabako bya busiru solution sikugala TikTok Seka terera mutulabisa mu mutuvumaganya nibatuko kugamba nti amabara webituuka mu Ramadhani nga amabara gabatega kyakola gabagaggadde ekisibo wekigwako Seka mwe mubeera mabara biki byoyogera kuntum khayra umma fabe kibina kya Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tuli kibina ekyasukurumizibwa ukhrijat linas twavaye eri abantu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kulagira mpisa nungi na kuziyiza bichamu gula wa account tandika okuziyiza ebichamu solution si yakujjawo singa TikTok bwebanga kale eriko ebizibu byayo yakujijjawo buli ekizibu ekijja nti jawo bujja Sekati wandibadde mu dunia kanyale wo omumanyi byogenza okola tunze mali y'obusiramu nenanyini nsi yandijikujjemu nagaona atigomya abasiramu be Uganda atunze mali y'obusiramu kamuje mu dunia nyini nsi najikufulumia singa buli kyali ekizibu nga bwe batyo bakisolovinga na kukikwata kukiga jambula tewandibadde mu dunia muno nyumba ya Allah batuuka ne bagiteeka ku nyondo wansi w'obukulembezebwo nanyini nsi yandijikufulumiza singa ebizibu bwe bityo bali bisolovingibwa lwaki tofuna ekyokuyiga okuva mu ebyo message kyeyo gyoyinza okudelivaringa mu basiramu ku bizibu bye tulina olwalero pale FM bwajigaddewo bana b'obusiramu bali mu makomera abantu babakoze ebintu abantu balina ebizibu abantu babamenyedde amayumba gaabwe olwalero ze ekizibu kyoyogerako TikTok Seka terera wekitibwa Allah kyakuwadde